Aketalo kamanyi nakasatira kayitirivu mu United Arab Emirates mu Dubai ebimu ku bizimbe ebisinga okubeera ebiwanvu mu kibuga ekye Dubai bwe kikedde okubeera nga kikwata omuliro enkya y'olunaku lwaleero. Aketalo nakasatira kayitirivu eri gavumenti ye Dubai okusobola okulaba nga barescuinga obanga bataasa obulamu bw'abantu abasukkidde ddala mu 1300. Ngenda kubeera nga nkulaga ebibambe ebize bibeerawo n'engeri ensi oba amawanga agagatuleka gye gakwatamu obusambattuko naddala singa bubeera bunene nga busobola okuba nti butwaliramu obulamu bw'abantu. Ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku era nga kyewunyisa ennaku tezinaba kuyitawo eziwera okuva ku lunaku olwa Idi abaana abasukkira ddala abaana bawerera ddala 6 abakakasibwa gavumenti ya Kuwait nti bano bannansi baggwanga Uganda abaana baffe baawano bafiira mu muliro ogwakwata ekizimbe oba ogwakwata hostel emu mwe bali bagenda maaso n'okuba nti bawangalira era nga mwe basula. Kyannaku nti n'olunaku olwaleero gavumenti eya Kuwait tenaba kubeera nga ate esindika n'okuzza emirambo gy'abano 6 abafiirayo okubaza ku butaka e Uganda. Nsigenda koma bukomi kulaga ngeri muliro gye gwakutemu na ngeri ki gye baguzikizizaamu wabula ngenda kwongera nkuwe olabe oba okulambululira engeri ebibambe ebize bibaawo nga bikangiramu bannayuganda naddala abo bagenda maaso n'okuba nti bawangalira mu bitundu ebyeyo ebweru. So gwenna alina obuvunaanyizibwa bw'otwala ku mwana yagenda okuba ekyeyo oba yagenda okubaako obulamu obulala bwayiya naye nga yasalawo asukka eggwanga Uganda ayambuke agende sente azinoonyeza ewalala. Nja kusaba owulirize n'obwegendereza oba oliawo osobole okuba nga omanya embeera entuufu gye bayitamu n'engeri obulamu gye babuteeka ku risiki okusobola okusurvivinga nga beteekateeka okuddeeka babeere emirembe oluvannyuma lw'okukazanira ebbanga eddene. Nkwanirizaako buterevu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuliriza bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku miriraano egy'enjawulo era ku mirimu gy'osinziddeko okubeera ng'okakkalabya ekyo nno ky'okola ky'amaanyi era kyekisinga vidiyo mu butongole era mbuwombeefu obw'ekitalo nkusaba ogimpereka like kijambeko okuba ng'edduka ku misinde gy'amaanyi. Information eno etuuke kwayagala okugiraba okosako okugiwuliriza mukadde. Tukusaba mu butongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information. Family tugakuwa mu butuufu bwago ate nga tugakuweera mbudde. Nze Vicky of course omukutu nsinzidde ku Vicky exclusive. Kakati amawulire si malungi olunaku olwaleero wali eri mu Dubai mu ggwanga lya United Arab Emirates. Omuliro gukedde okubeera nga ate gukwata ekimu ku bizimbe ebisinga okubeera eby'amaanyi era ebisinga okubeera ebiwanvu era nga byemu ku bizimbe almost ebisuza abantu abangi era nga bikolerako n'abantu abangi. Ekizimbe ekimanyiddwa nga Marina oba abasinga kyemanyi nga Tiger Tower kyekyo ekizimbe ekikutte omuliro ne kitokomoka okusinziira ku Dubai officials baayo statement gye basobodde okubeera nga bafulumya eraga mukisa mwerere nti Marina Pinnacle Tiger Tower tebaddeemu muntu n'omu afiiriddemu mu kibamba ky'omuliro kino ekigukwatidde. Tekinnaba kubeera nga kitegerekeka era tekinnaba kuba nga kimanyika omuliro guno guvudde ku ky'okubanga gukwata ekizimbe kino. Okwawukanako ko n'enjega eyaliwoko mu Kuwait omwafiiridde baganda baffe 6 bannayuganda nti omuliro gwakwata mu Kuwait gwo bategeera nti gwava ku AC ya kyankalana bwetyo neyo kya flow ey'okutaanu abaana bano abajja ne bafa bonna baali mu flow ya 6. So omuliro gwayaka gwambuka ne gugenda ku flow y'omu6 abali ku flow y'omu6 abafuna hard time okusobola okuba nti bakkirira wansi ate omuliro gye gwatandikidde era okukakana nga tufunyeko survival omu nga naye mwana wa wano Munnayuganda. So obutaawukanako nnyo nangeri muliro gye gwakwatamu nangeri gye gwayambukamu bwe wetegereza engeri akatambi kano ng'ekizimbe kino kitokomoka obanga kibumbujja ogenda kwesanga nga Marina Pinnacle Tiger Tower omuliro gwavudde wansi nga gwakira ku speed etenkanika nga gwambuka waggulu era ab'ebyokwerinda n'abavunaanyizibwa ku kuzikiza omuliro mu Dubai basobodde okutwalira ddala essaawa eziwerako 6 nga bafaafaagana oba nga balwanagana n'omulimo guno. Mu ssaawa ezo 6 ab'ebyokwerinda n'abavunaanyizibwa kuba nti omuliro guno gukakkanizibwa babadde bakola butaweera ku parts 2 bakola ekisoboka
okusobola okulaba nga bataasa abantu ababadde mu kizimbe kino kubanga kino ekizimbe kiriko abantu abakolerako ate kuliko n'abantu abasulako. Kuliko sides eya apartment oba kuliko sides za apartment okuli abantu betusobola okugamba nti balinako residential part ate ne kubako ne side eriko commercial part. Commercial part ngeno yeberako abantu abakola offices abaddukanyizaako emirimu egy'enjawulo. So ekizimbe kino ekya Tiger Tower oba abasinga gye muyita Arena Pinnacle Tiger Tower bwe kyakutte omuliro, police mu kitundu ekyo eyabazinya moto ne poliisi y'eggwanga yatutte akaseera akazibu era yafunye challenges ezibadde empitirivu okusobola okuba nti barescuinga oba ba-evacuatinga abantu bonna ababadde mu kizimbe kino. Kino ekizimbe we bamalidde okuba nti bataakiriza n'okuzikiza omuliro guno nga basobodde okuvacuatinga oba okutaasa abantu 382. Nkugambye nti ekizimbe kimu kibaddemu abantu 382. Omukisa munene nnyo nti ku bano bonna tekuli muntu n'omu akonfamingiddwa nti mufu wabula kuliko abatonotono abakakasiddwa nti babuuseewokko n'ebiki n'ebisago. So awo nno wetwebalize ezo ensi speed kwe zikolera ne speed kwe zitambuliza obulamu bw'abantu nti babutwalira ddala nga first priority okwawukanako ku mawanga g'omuddugavu wano ge tumanyi obulungi nti ekibamba kyonna singa kigwa mu kibuga Kampala. In fact waliwo omuliro gwasemba okubeera mu Kampala wano mu hoteri emu wano mu Kampala naye kyatwala ndowooza essaawa eziwerako nga police enzinyamoto oba ezikiza omuliro tennaba kutambula kutuuka wali ate nga kumpi Kinyana Mpini. Ndowooza lwero olunaku omukulembeze w'eggwanga lwe yali agenda okuggulawo ewali Clock Tower enkulu ng'eyo bwe mba mujjukira bulungi. So almost abantu bameka abaafa baali 46 around there. Waliwo abantu abagambibwa abakakonfirmingibwa nti abagambibwa nti bafiira mu njege eyo. Ne weekanga nti ekizimbe kino bw'oba oyagala okubeera ng'otegeera lwaki kirimu abantu bangi, kino kikwata ekifo kya namba 16 mu Dubai ne mu UAE okutwaliza awamu ng'ekizimbe ekisinga obuwanvu. Sorry, ng'ekisinga ekimu ku bizimbe mu bizimbe ebisinga okuba ebiwanvu. Marina Pinnacle Tiger Tower ekwata ekifo kya namba 16 mu bizimbe ebisinga okubeera ebiwanvu mu UAE. Era ng'ekizimbe kino kiwanvu kirina emyaliro 77. Kirinako unity 764 nga ku zino unity kwe kuli residential part kwe kuli ne commercial part. Mu unity ndoza okukyanguyiza omuntu sides tuinako sides eza residential webasula kati nga bazimba mu ngeri ya apartments katukitekere ddala mu lwaffe olwanguwa. Then ne tubeerako ne side nga form oba enzimba efaanaganamuko ne apartments naye nga eyo side ekwasaganya businesses ye commercial part oba commercial unity. Nina boutique nina dduuka kati waligambye kuliko n'engeri ya arcade ku kizimbe kino ekikutte omuliro. Ekizimbe ekisinga okubeera ekiwanvu mu Dubai bakiyita Burj Khalifa. Burj Khalifa alina emyaliro giri 163 era nga Burj Khalifa kye kizimbe ekigambibwa nti kye kisinga mu nsi yonna okubeera ekiwanvu. Ekyo no kiba kizimbe kiwanvu ddala. Ekino ekikutte omuliro kirina floors 77 but ku kizimbe kirina floors 77 nga kibaddemu abantu 382 ng'omuliro gwakutte guva wansi nga gwambuka waggulu. Government esobodde okukola omulimo ne-evacuating abantu bano bonna nga tekuli n'ogu afiiridde mu kizimbe kino. Njagala okubemu akafaananyi
mu nsi y'egindi singa omuliro guno gubadde gukutte ku kizimbe nga mulimu abantu 120 obanga kale mulimu abantu 200 bantu bameka abaliwonyeewo era bantu bameka abalifiiridde muliro ogwo ekyo nno kitegeeza nti gavumenti ezimu zirina okukkiriza zikope system z'abantu bali zizimplementing mu maki mu mawanga gaabwe naye bwe baba bakopyeyo ekiri eri basooke banoonyereze standards eri kwe kiyimiridde not to copy and paste nga wogenda okupestinga waliwo ebizibu ebikyasooka ebyetaaga okusooka okukola ki okukolako bwe wetegereza ekizimbe kino ekyamalina bwe kikutta omuliro nti ab'ebyokwerinda n'abavunaanyizibwa ku kuzikiza omuliro speedi kwe baddukidde okujja okulaba nga bataasa abantu speedi nnene ate bwe bakugamba nti ekizimbe kirina emyaliro 77 ne bakugamba nti mu ssaawa 6 ekizimbe badde bamaze okubanga kyonna bakyeze temukyali muntu n'ogu abantu njogera ku 1000 meka ku 3,000 mu ssaawa 6 abantu 3,000 okubajja mu bizinensi zaabwe kubaddeko abali mu lodge bebase kuliko ababadde waka balina bye bakola kuliko abaana and all that I think musobola okuliretinga embeera eyo teberanga bogamba nti nyina abantu 3,000 enamboole batudde babadde balina omupiira gwe bakola ki gwe balaba nti olufa yalinze mu bbanga ne bamanya nti masasi nti saawa yakola ki yakudduka ekyo kyawuka waliwo gwe bazuukusa waliwo abadde tannamanya nti wansi omuliro gukutte waliwo gwe banoonyeza ekkubo nga wansi waweddeyo bamunoonyeza aba escape route and another thing bwe baba bazimba ebizimbe bino bamakinga sure nti obulamu bw'omuntu agenda okuyita n'okuwangaalira mu kizimbe kino ye first ki priority lwaki bwe weetegereza exits eziri ku kizimbe kino n'engeri police enzinyamoto n'amagye ne bwe gakoze in fact ntegeezeddwako nti amagye g'eggwanga tegabadde even involved mu kutaasibwa kw'abantu bano ebadde police which means nti police ziri ezo institutions zirina amaanyi and zirina equipment asobozesa okukuuma bannansi kubanga rights za police always zibeera to protect and do what okukuuma abantu n'ebiki n'ebyabwe amagye gakola mulimo gwabwe lwaki wa ggwanga oba wansalosalo za ggwanga eryo so now bwe tubanga tusobodde okubeera nga tukoppa engeri omuliro guno gye guzikiziddwamu n'engeri gavumenti yeeri mu Dubai gyekuttemu ensonga eno neebanga esobodde okutaasa obulamu bw'abantu 382 ne wabulawo yadde omwafa kitegeeza nti tulina bingi ebyokukola ki ebyokukoppa era kino operation etambudde bulungi abantu bano bonna ne bagibwayo mu units zaabwe oba mu apartments n'embifo mwe babadde bakolera eziwerera ddala 764 ekyo bakikoledde just mu ssaawa mmeka mu ssaawa 6 ekizimbe kino ekikutte omuliro batandika okukizimba mu mwaka gwa 2005 era baakimaliriza mu butongole mu mwaka gwa 2011 Uganda yali egenda mu kulonda kati mu January wennyini in fact mu January 2011 lwe baakimaliriza ate era mu January 2011 Uganda lwe yagenda mu kuba akalulu so ndowooza osobola okulaba ekizimbe kyatwala almost emyaka emeka bano abasajja bazimba emyaliro 77 batandika okugizimba mu mwaka gwa 2005 mu 2011 ne bakijjako engalo ekyo giba emyaka emeka giri 10 emyaka 6 bagizimbire ekizimbe kino bakizimbire emyaka 6 Burj Khalifa bagizimba ng'erina emyaliro 163 bagizimba okuva mu mwaka gwa 10 bagizimba okuva mu mwaka gwa 2000 bagizimba from 2000 then Burj Khalifa bagimaliriza mu 2010
lwe bagijjako engalo no mwaka guneerabidde gwe batandikiramu okugizimba but bagimala mu 10 Burj Khalifa bagimala mu 2010 ekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna then eno marina ekutta omuliro bagimala mu 2011 ndozo osobola okulaba competition era nga ekizimbe kino kiri managed by Tiger Properties oba bagagga baakyo nga boolaba wano bwe tulina bani Luba Properties akyakola Luba Properties akyaliyo ono omusajja yali agenda egundi yagenze na Mecca recently ani Haji Bakaluba Bakaluba Property Services ndoza yomu ku basajja abali mu real estate one eziri machuwa kati ngabo laba Bakaluba Property Services be bazimba ekizimbe kino era owulira bannanyini kizimbe kino bali mu real estate era bamu ku bagagga abasinga okubeera ne sente mu Dubai bali mu real estate ndoza ne mu Uganda bwotabeera mu agriculture obeera mu real estate ngo ina sente ezaddala ekitegeeza no tugula akataka apa fere tujja barankinga mu nsonga ziri serious si mulimu kakati bwanga aba Tiger Properties bebavunanyizibwa era bebazimba ekizimbe kino ekya Marina Tiger Tower kitegeeza nti bayina insurance etagenda balya mu nsawo zaabwe okuddamu okuddaabiriza ki ekizimbe kino wano tulina insurances meke ezikola eno video tujijja ku kintu kimu nti omuliro gwakutte wabula tukoppe embeera ensi zino omuliro gye gukwata n'engeri obulamu bw'abantu gye babuvaluwinga mu ggwanga erya Kuwait abantu omukaaga nga bannansi ab'e Uganda abafiiridde mu muliro guno gavumenti ya Kuwait yataddewo sente eza insurance millions 5.5 eri families zaki z'abantu bano kitegeeza nti bavaluwingira ddala obulamu bwaki bw'omuntu yes it was an accident mu kizimbe but not just because yabadde accident nti obulamu bw'omuntu bagenda buleka bukole ki bubeeraawo and remember bano abaana omukaaga abafiiridde eri babadde bakozi bukozi bayina insurance mu companies zaabwe gye bagenda okukola ki okukolera emirimu gye babadde bakola babadde bavuga delivery batambuza bintu bibeera biguliddwa ku mutimbagano ne babitwala mu destinations ezaki ez'enjawulo nga bw'olaba abaana aba Grovo abaana aba Jumia nga naawe bw'olina akaduuka ako ng'olina akuvugira ebintu lwakuba nti bano babadde bakolera under companies but companies ezo za insuring obulamu bw'abaana bano era ensonga lwaki bwe bakoze DNA searches ne bakizuula nti bano bannansi baana b'eggwanga Uganda bajja buzi kukola kuno then we need to compensate their insurance tebasobola compensatinga bulamu bwa muntu but at least mu nteekateeka nakugamba nti okujja omulambo mu UAE nga gugudde okuguza mu ggwanga ly'e Uganda weetaaga millions 16 ku millions 20 kati if another government esobola okusoma embeera nemanya nti omuntu singa afunira ewaffe obuzibu tulina okumuyambako tumuwe ne kasente agenda akole ku nteekateeka z'okuziika n'okutambuza ki bode why Ugandan government bwabanga wabaddewo incidents katugeze ng'ezaaliwo ku Bobi Wine nga bamusibye Luwuuka amasasi agaakubibwa mu Kampala wano abantu abaafa ripoti ya polisi yagamba bameka 5 kale abo katugambe kale kabaali 10 abantu 10 families zaabwe zafuna compensation eri obulamu bw'abantu baabwe yes we all agree nti mu Uganda ebigambo bya insurance tetukola ki tetubitegeera baraza government buvunanyizibwa bwammwe okukola enteekateeka eri obulamu bw'abaki bw'abantu bammwe wane emotoka nyingi muziforcinga okufuna third parties ne muzikako okubeera ne insurance era tewali motoka yonna ekkirizibwa kubeera ku kkubo nga teyina insurance naye tayina insurance omusirikale wa traffic oba EPS auto system yamwe gye mbadde mwaleese ebadde kuba ekipapula kya mitwalo 7 kitegeeza nti system eraga nti weeri
naye teteekesebwa muki nkola. Emmotoka bwefuna akabenje, insurance company ebadde esasulira gyobadde osasulira ku mmotoka yo, bw'ogigamba compensating emmotoka ye yafunye akabenje oba emmotoka eyayidde ng'epaakinze egenda kugamba ebyo tekola ki tebimanyi. Ezo eziri legit mu nkola yaabwe ey'emirimu basobola okutambuza emyaka emeka? Emyaka 2 nga tebalina compensatinga. Bagenda otuuka okukompensatinga okuwa sente ozeewo emmotoka yo ng'ate brand y'emmotoka eyo egula sente endala. So government eyina bingi byekyalina okuyigira mu kibamba kino. Bw'olaba nga bali abataano babawadde millions 55 and government ya wano system olw'okubeera nti nfu twalyekanga nga sente bwe zinaagwa ku accounts z'abakungu abalina okuweereza banyini families zino sente. Millions 55 kwalituuka amabugo ga million. Manyi Uganda tulina amabugo ga million 5. Simanyi balwaki abakungu mu government basuubiza amabugo ga million 5. Naye ate mabasa abafuna bagamba ne million ebatekolaki. Ne million ebatewera. Kati ndowooza olaba rotten system yavunda. Tetukyalina kyakola ki kya kugikolera. So awo nga tuvuddewo nja kuba nkwongerayo okutegeeza obulamu bw'abaana abakuba ekyeyo bwe bayitamu. Abaana abali mu Jordan olwaleero bali ku kanaayo kyani, bali ku tebuuke, bali mu kusabirira kulabanga olutalo wakati wa Israel ne Iran lukoma. Naye be baaleka wano e Uganda nga babadde babasindikira ne ssente zaabwe zibeeko emirimu egy'enjawulo gye zikola, bali mu kusaba olutalo oluli wakati wa Iran ne Israel ebikompolo ebyo ne missiles zino ziware wakiri zigattemuko ne Jordan. Lwaki Iran ne Jordan, Iran ne Israel wakati kati waze ekizaawula waliwo eggwanga eddala erimanyiddwa nga Jordan. Kati Iran esinziira waabwe nekasuka missiles ezaki ez'amaanyi. Israeli nayo nesinziira ewaabwe nesindika anti bazita batya nzirina wano naziwa ndise nzimanyi anti-ballistic missile detonators eziditonatinga missiles z'abaana aba Iraq zibabeera bakoze eki zibabeera basindise. Kati abe Iran kati bana abali mu Jordan wakati bwe bayimirira ku apartments ebweru bakujayo esimu ne bashootinga oba ne bakapturinga ku kamera babeera balaba ebizungirizi nga bikola ki nga biitinga na missile nga zikola ki nga zeeyisinganya. So oluusi n'abali ku nsalosalo ya Israeli Iran bw'eba ekubye kibwatuko owe Jordan alaba kiberanga kugaba muntu w'emutukula. Katugeze omwana singa akolera mutukula nga Kenya eri kulwanagana ne Tanzania wakati wano of course Uganda fe tukola ki fe tuliwo. Kati saasira omwana yagenda okukola nga akolera ku mutukula ku border oba akolera kyotera kwa oba kyotera ekintu kyonna ekisobola firingibwa mu Tanzania oba osobola okukiraba even okusinzira ku missiles n'engeri gye zibwatuka ne bw'oba Masaka obeera osobola okulaba ekibwatusewa mu Tanzania. Kati omwana ali emutukula bw'owetegereza engeri life gy'apambana nayo ng'asobola okulaba bakama be bo balina gye balaze oluusi bamulese mu nnyumba yekka n'akwata akatambi n'akugamba nti baaba muna emizaire eri enetokota embeera egaze omusoga nga bwakoba nenjagala nnyo olusoga simanyi oba lwaki. So oyinza okwesanga nga obulamu bw'abaana bano eva kati butandise okutambulira mu kutya. Olutalo olugenda maaso lunene lulimu ebyokulwanyisa namuzisa, lulimu okwalya facilities za nuclear nga bakugamba nuclear singa bagikuba wane e Uganda kisobola tutwalira emyaka 35 okuddamu okufuna ekimera ku ttaka lyaki ly'eggwanga Uganda. Kati omwana ali mu kuyisinganyiza mu mbeera eyo olowooza
gwe gwasindikira akasente ke olina kumukwata otya ekibuuzo kiri nti okola era n'otuukiriza endagaano gy'omugamba nga tannakuwa ssente ze oba ssente zo ziyisaawo kiyita mu luggya bw'oba okola ebintu ebyo ng'olowooza nti ssente egudde mu nsawo egenda fuuka yo osooka omala ebizibu byozani okusooka ebizibu byagikuwadde abaana pressure mugibongera mugenda kubatta mpozi nga nammwe kye mwatunuulidde mbeera ya Kuwait nti kamukoleko ebimunyiiza afiire eyo Kuwait etukompensating eno tukompasa kuziza ze tumulidde batuwongererezeeko n'endala eza compensation kuba kati essaawa zino bw'oba oliira omwana we Jordan akasente ke ng'ali wakati wa Iran ne Israel ng'osaba olutalo lutuuke ne mu Jordan kitegeeza nti gwe kennyini osabira munno kikompola bakuba Japan ku kibuga Nagasaki nuclear bomb mu mwaka gwa 1945 naye paka kati bakyakosebwa omukka gwokka abalala gwe bassa so and even nze nayagadde nnyo akuba America yankwe sometimes America ekolagana ne Iran Israel ensetiika nuclear Iran ekola nyingi America ensonga lwaki yagala okukolagana naki ne Iran kyokka ate bayinjiniya abakola nuclear za Iran bayinjiniya abasinga almost bannansi ba Israel bakagezi munyu ba scientist kacha era kyesimanyi oba tebazi programming nga tezina kuba nsi yaabwe bafunye ebisago kyokka ate bo bakubye baseba general almost cabinet number basse cabinet number ekola ku nuclear process eyo so abyebyo mukoppe bo government officials mukoppe nete mupapa kuteekesa mu nkola mwetegereze olaba bali abaana abajja mu muliro abe Kuwait waliwo ekyansanyusa baleta ku kizimbe ambulances 10 neza anti kyekiri kyenkugambye nti we copy but we don't paste as perfect as it must be nti nkuwadde example nengamba nti President Museveni yali aggulawo wane wali esawa ya Queen ku fly over ya wano hoteli ebeera hoteli mu Luganda mu Luzungu gye muyita hotel hoteli mu Lusoga kati tusigale n'Oluganda kati hoteli wano mu Kampala ku mulirwa waziti Lubaga Road no Old Kampala Road ne wakwata omuliro naye nga emmotoka ezizikiza omuliro ne police enzinyamoto ebeera wano ku flyover president afa ku bulamu bw'abantu wagenda okugula naye ng'ekkubo erifuluma emmotoka za president ezimukuuma zirigadde ng'abe SFC balemesezza zino emmotoka ezisikiriza omuliro kola ki okuyitawo okakana bulamu bw'abantu bana baafa okakana ababodaboda nga bebadduka mu kizimbe imagine ekirimu omuliro tebalina ene protective gear ku mubiri gwabwe obuzibu ne mu kizimbe mwe bayingira nga mulimu omwenge kyokka ekizimbe mwe bayingira Africans nabo bazibu nga mulimu omwenge mu kifo kyo bodaboda adduse badduka ate kunona kutaasa asooka abadduka awulira alajana asooka kugwa ku girubiz asooka kugwa ku chupa zino lusinzi kati olusa asumululanywe nga nekyanywa takinywangako okakananga y'omu ku lipooti ezifulumye nti abaana abafiiridde omu tabadde musuze wa wano akafa omukutu so Uganda tukope tutekese mu nkola nina mawulire gentegeddeko mu Rwanda nti waliwo aba tiktokers babiri abagambibwa okuba nti bakwatiddwa batugenda kukola okunoonyereza tulabe lwaki kitegeeza chicken shut up your mouth my brother and waliwo ensonga lwaki batuwa babeera batuwa ki bana abaana abalambuza content y'owensi zonna babeera baki
but tourists I think but content gwe bakola ba Wodemaya bano ba Rasta wafu wano we Uganda real life simanyani and abalala bayine ebimbi bye baleka for their security reasons togenda kuveri ovumirira ensi yabali nga mupiira ne bateekako visit Rwanda nga gwe yoro ogenda kujja kuvumirira ki nsi yabwe anyway nawana Uganda bakwata ngo ovudde Kenya obeerwa not ovumirire wanombo kubanga tulina katanga in fact nzalade ngenda Rwanda kujjayo content wa ghetto na ye I don't want the ghetto to get on me mweraba